naye nagenda okutunuulira abantu abalina ente ng'abaana baabwe tebanyeenyezekako. Nagenda okutunuulira nti ne bwe balina z'ofiisi n'ebizimbe na buli kimu mu kibuga, buli wiikendi omulaba twasooka mu 1990 twaziyitanga pajero zonna nga zikwata sayidi emu, naye nga tebaagendangayo kugenda kutunuulira kintu kirala, kutunuulira magana gaabwe. Naye ate bannaffe ab'omunte bo bw'ekiseera bwe kyatuuka, ab'omu mmwanyi bwe ekiseera bwe kyatuuka nga baate bakaluubirirwa nnyo okudda ewaabwe, nga bawoze emmwanyi zaalimu ng'obuwuka simanyi babuyita batyo, obwo buluma bwannuma ng'obwo bwantamye emmwanyi, obuwuka bwantamye emmwanyi, emmwanyi ne bazirekera bantu balala bambi abateesobola. Paka ffe ng'abantu ba Kakiika n'abantu abalala abakuukutivu tusaanye okudda tuddemu tutereeza abantu baffe endowooza yaabwe ebeere ennambulukufu era nga nnamba. Paka lwe ngenze nga ngaziya kati nkubuulira nti okulima kasooli, okukola emmere y'ebisolo n'entandika okulima ebisagazi, emmere y'ebisolo gye nzija mu sayireji, ate n'esukkuluma n'eyisa n'amata. Kati nze bwe nkubuulira obulimi nti obulimi it is a lifestyle, tombuulira bintu birala. Naye nga nkimanyi nti buli muntu akola ekintu ekyo kyawulira kyasobola era kyayagala. Naye abantu abalowooza nti obulimi oba otegekedde bukadde bwo, baali beerimba. Obulimi is a very solid investment. Si kirungi kumala googerayogera ku mannya g'abantu, naye Sekalaala, Senior ne Junior bali mu nkoko, Kakiika. Ekyo kiki? Si bulimi. Wali obawuliddeko woolooloolo oba waalaalaala? Mulwana flagship ye si Jessa Farm. Abaana tebagitambuza ne bagitwala mu maaso ne bagyongerayo nannyo. Oyo yali ategekera bukadde bwe oba yali akola legacy? Mulabye agriculture nti zezimu ku investments eziyinza okuyimirirawo. Lwaki abantu ekyo tebakitegeera? Kubanga famire ezikyasinze okuwangaaza obugagga mu Uganda, famire ezikyasinze okuwangaaza obugagga nga tebuvuddeewo, zaali za industries, zaali za busuubuzi oba metta, the madivani, balimi babikajjo beba value ne batandika otukolera sukaali. George's teba celebrating emyaka 10 nga bakola sukaali n'okulima ebikajjo. Amakampuni gonna Mitchell Coats n'amalala gonna n'ezi tea estates teziwangadde ne zibeerawo. Bannange mubeereko ne consideration ku kintu kye bayita obulimi. Bw'obanga oli mu ggwanga Katonda lyawa obulungi bw'embeera y'obudde nga Uganda, obulimi bannaye temugendamu nga investment y'obukadde. Obulimi bugendemu ng'ogenze mu investment eri solid. Mohamed Kakiika diversifying mu bulimi era n'abeerako n'essanyu. Ebiseera ebisinga mwozi omusajja ali musanyufu lwakuba omusajja alina solidified investment, asset base eri solid. Omuntu alina ettaka tomuzannyirangako. Omuntu bw'aba alimira mu container oba backyard oba mu greenhouse, omanya nti ekya greenhouse enkuyege bwe zikirya addayo ku zero. Naye omuntu bw'akulaganga nti alimira ku ttaka lye nga siri yazike, siri ya national forest, naye ettaka lye, manya nti oyo akoze solid investment. Agriculture is a very solid investment. Sigambye si ya buli omu, passion enteekeddwa okubeeramu, but I repeat it, agriculture is a very solidified investment. Naye ne mbalaamira kimu nti agriculture ayinza okukeeta, kubanga agriculture siwa taapu esumulula ssente eyo paka ng'omaze okukyeyiyiza. Okyeyiyiza naki? Kwe kunoonya mu bintu ebiri solid ebinene, noonyaayo ne bi cash cow.
osobole okuimprovinga yo cash flow, kubanga ne agriculture asobola okubeera ne cash flow ennungi ennyo n'okusinga rentals, ennungi ennyo n'okusinga petrol station, ennungi ennyo n'okusinga ebintu ebirala, bw'obanga ekintu ekyo kiyingiddemu n'obwegendereza n'amagezi Kakiika bw'abategeezezza.